Bannamawulire abeegatta mu kibiina ekibataba Abagasakira mu Palamenti aba Uganda Parliamentary Press Association beeyunze ku bannaabwe ababataba ab'ekibiina kya Uganda Journalists Association okusibira ekikookolo ebitongole kya poliisi. Bano okuvayo bwe bati kiddiridde ebikolwa eby'enjawulo ebibadde bituusibwa ku bannamawulire omuli okubakuba era ng'abamu bwe togeera bali ku bitanda. Olunaku olwaleero bannamawulire Abagasakira mu Palamenti nga bakulembeddwamu omukulembeze waabwe Moses Mulondo bavudde ne bategeeza nga akadde nga kano poliisi we batulugunyiza era nga bannaabwe embeera gye balimu yenyamiza. Banakuwavu nnyo olw'okubeera nti ebitongole bikuuma ddembe naddala amagye ne poliisi bigafudde kya bulijjo okutyobolanga eddembe ly'abamawulire nga mulimu okubakuba, okwasa kamera zaabwe ze bakozesa, olumu n'okubabuzaawo, okututiisatiisa. Bano era bategezeza nti guno si gwe mulundi ogusoose nga ekitongole kya poliisi kibatulugunya wabula omukulembeze w'eggwanga yeesuuliddeyo gwa Nagamba okubeerako kyakola. Ntwala mu nsiko ewaffe Luweero abantu 10,000 ne bafa. Kitegeeza talina njawulo n'obote n'amiini era kitegeeza nti ligaseyo ye kennyini aba agyetugira. N'olwekyo tusaba Pulezidenti Yoweri Museveni, tumanyi nti alina obusobozi bwadde ne ligambwako nannyini alina obusobozi nga Commander in Chief okubeera nti abaako byakola, okubeera nti ab'amagye ne poliisi balekeraawo okutyoboola eddembe ly'abamawulire, ate si bamawulire bokka naye ne bannayuganda. Bano era bavuddeyo ne bategeeza nga gavumenti nayo bwefuuse kyesirikidde nga bannamawulire bakubwa nga tebakola mirimu gyabwe. Lyonna bwe libaamu gavumenti etyoboola eddembe ly'abamawulire ate kitegeeza esussawo nnyo okutyoboola eddembe ly'abantu abalala aba bulijjo. Era amawanga amagunjufu gakirabanga ekikolwa ekya backwardness okubeera nti gavumenti etyoboola eddembe ly'abamawulire, kubanga abamawulire ffe tubeera nga tukiikirira abantu aba bulijjo okubeera nga tubategeeza biki ebigenda maaso mu ggwanga. Bano era bakunze bannaabwe okweyunga ku bannamawulire bonna mu ggwanga abagenda okutambula ku lunaku olwa Mande nga balaga obutali bumativu obatuusibwako ebitongole by'okwerinda. Jjogi n'okulanga ebyo ebikolwa bye wakola ng'oli mu gavumenti. So n'olwekyo ffe tugenda kwegatta ku buli nkola yonna ey'okulwanyisa ebikolwa ebyo. Abapoliisi n'abamagye bye bakola okutyoboola eddembe ly'abannayuganda. Uganda Human Rights Commission emaze ebbanga nga kumpi buli lipooti gyereriizinga buli mwaka nga abamagye ne poliisi be basinga okutyoboola eddembe ly'abannayuganda ate nga be balina okukuuma eddembe ly'abannayuganda. Okusinza kwa lipoota eyafulumizibwa ekibiina ekitakabanira eddembe ly'abamawulire mu Uganda ekya Human Rights Network for Gents Uganda yalaga nga ebitongole by'okwerinda bwe bikyerisiza enkuuli okulinnyira eddembe ly'abannamawulire. Bano we baviiriddeyo ng'ekibiina eky'abannamawulire mu Uganda ekya Uganda Journalists Association kyalangiridde dda okutambula okulaga obutali bumativu okusinziira ku kibangirizi ekya State Square okwolekera ekitebe kya poliisi enaggulu nga balaga nga bwe bakooye ekitongole kya poliisi okubatulugunya. Kino nno kyatuuse dda ne ku mmyuka w'omwogezi wa poliisi mu nnyaffe Uganda Paul Namaye bwe yabadde ayogerako eri eggwanga ku bigezo ebigenda okutandika eby'ekibiina ekyomusanvu bannamawulire bwe bamuviiridde ne bamuleka ne yeeyogeza yekka. Kino nno era n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango naye kyamutuuseeko bwe yabadde ku mukutu gwa Top Radio era omukulembeze wa bannamawulire mu Uganda Kaziwe Bashiri Mbazira n'amulekera studio ayogere yekka ng'agamba nti byayogera bityoboola eddembe ly'abannamawulire era nga bannamawulire bakooye okukola emirimu gya poliisi. Kibi nnyo mwami Kungu, omanyi obulumi bw'abannamawulire bwe tuyitamu, obulumi bw'abannamawulire bwe tuyitamu bumanyi ne tugamba tuweze bano abasajja obutajja anda mukungu n'oyita omusajja ono okujja nze ngenze atuwuliriza ku Top Radio nze nvuddewo wano ono kaababuulire ebyobulimba byonna byagenda okubabuulira bya bulimba mbaagaliza obulungi. Anda mukungu mweraba. Kigongo kulwa Channel 44 Ole Gulo.